today we just signed a formal agreement with FIK FAMEICA and his team to be working on, as an agency, working on bookings, endorsements, and business deals. As Talent Africa, we're a 360 entertainment agency, and we're really looking forward to working with FIK on some projects inside and outside of Uganda. Sounds amazing. Amazing. We are big like that. Yeah, man. But it's not only about my management. I have an agency that you can go through to book me in and out. Endorsement deals, muzirete, buli kimu mukikole. Yeah, man. Talent Africa, I'm happy for this partnership. And I'm looking forward to do a lot of business with you guys. Thank you. Fiki, is Talent Africa going to stand in for your concert that is happening at Lugogo Cricket Oval? Yeah. Yeah, definitely. We look forward to supporting the concert. Definitely. Mubuze mu Luganda nze nga nziramu. Amma tukwaniriza atwagala tukulabe osayininga empapula omuntu atategedde ayagala kumanya obadde osayininga ku ki kyekigenda maaso kikyobadde okola mu Talent Africa. Mbadde ndi mugezaako okugaziya omulimu gwange n'okugwanguya nga nfuna agency signing partnership deal ne Talent Africa for endorsement deals, events, and bookings. Yeah. Kino kigenda bakikola kitya kubanga Yesu oli muyimbi omukulu oli twagala oyongera otulambuludde yenga yikyagenda okubanga akola ate gyagenda okuba akola. Okay, tulina endorsements that we are working on and they are coming through Talent Africa. So signing the partnership tubawo olukusa okubanga anyone can go through them for bookings inside, in and out, like mu Uganda ne wabweru ne endorsement deals ne business endala. Yeah. Kino kiriko mubadde mulina nti omusayiniza ekibino kya ssente oba biro because just because bagenda bakuyambako kuyambi ng'omuyimbi. As in. Nti omusayinize bakuwaddeyo akasente oba just bakikoze bagenda buyambibwako buyambi. Sitera kwagala kudiscussinga ssente naye ssente olwedde zetwogerako kubanga twogera ku endorsement deals ezigenda okujja nga ziyita mu agency eno, so that we are talking money. It's not mboba nsayininze Talent Africa is paying me for anything, but I'm doing business with them. Yeah, events, endorsement deals, and bookings. Mugwanga, and outside. Yeah. Inze ne team yange ne manager wange tusigninze partnership deal ne Talent Africa for events, endorsements, n'ebirala. Okay, contract ene egenda lastinga kumala bbanga ki okutuuka we munaddamu ate okurenew? Okumala wona tunawulira nga bigaana. Amakulu lifetime. No, tunawulira nga it's a partnership, Enkolagana. It's not like this is an agency. Ekola n'abantu bangi. Yes, so I'm one of them. Yeah. No, actually, we've been working with FIK for years, especially on bookings for the last like 5 or 6 years. And we had a good meeting last year. I think it was almost a year ago when we started to discuss some potential deals that we're going to do together. So it's been in the making for a while.
And we're just happy that we finally made it happen and formalized it. And we'll be dropping some news very soon, by the way. The first fruits of this partnership will be seen in the coming weeks ahead. Okay, we see FIK FAMEICA is one of the artists having potential to cross borders. Are you going to stand in to make sure that you rip for him concerts outside Uganda and collaborations with international artists? Yeah, definitely. We'll work with the FIK brand wherever we can to promote it, to endorse it, and do whatever we can to make sure it's a fruitful partnership for everybody. Yes, seven. Ndajja kwebuuza bano abasecurity mutambula abo abagulayo kubo bayisa bulungi bafaani bamu Abasecurity ate ku security tutuuseewo ddi awo. anti waliwo akatambi akavuddeyo olwaleero ku makya nga abavubuka abakujjayo ku abasecurity bo abayinsa luti nga bafaani bo abajja okufuna Ekyo tekibeerangawo ku nze. The only time it happened is someone was trying to steal my chain. Teyabadde muwagizi wange, yabadde mubbi. So nze security yange tekuba bawagizi bange, naye ababbi bakuba. atwogere ku kyamagaali kibadde kiyise enkuuli era nga babagamba nti nojja mu kimu kyeno oba ojja neggayo gyereka e Kampala ensolo eri omwana gikwasamuganyamutya kubanga muyimbira abantu bonna mu Uganda wabweru wa Uganda. Ensonga y'amagaali. Yes. Aga igali e Kampala tesala wane esigale. Anti kati nze ndi muyimbi ebyamagaali sibigenda nnyo kiwanvu, so waliwo abalina okuddamu ebibuuzo ebyo. Sinze kuba kati sisobola kuva kulaga ate ntandike kumanya ngeri magaali gye tugenda gakwasaganyamu. FAMEICA omuntu ali yandiragadde okumanya nti omulimu Talent Africa gwegenda okukola management ye togigugyeko bo nga bo badde tebasobola kukwasaganya booking mu ngeri emu oba endala. Management yange ekola ne Talent Africa. We are partnering. Partnering is like collaborating. Business. Waliwo two heads are better than one. We are tuli mu kugaziya team mu bufunze. Yeah. Ate tukulako ng'oba mwanya ne principal. Nkolagana ne principal yimiridde essaawa zinene. Bali tukyakola ng'obeerawo ku kitebe. Nungi. Nungi.